Bulamu bulungi nkomyewo eka. Ddala oli owulira otya mulingala ikozeemu linnyo ku ttaka lya Uganda from gy'ovudde kata wawawa? G'amazima siyinza kugamba nti g'amazima ewaka waba waka. Okuva we natandika okubala ennaku zange nga nzira ebbanga ogamba zituuka toyinza kukikkiriza nti osobola okukomawo ewaka finally nkomyewo. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 7 7 oba noti 7 8 29 52 155. Angel. Finally ekitundu kyaffe ekirala tuli ku kisaawe Entebbe International Airport tuzze okupiikinga client waffe olunaku olwaleero Kablaza Denis. Soko sembera natubamala okukulaba soko sembere waneeno. Okay, ndine Denis. Kanyike Denis. Owe mamba. Owe baba mamba. Yeah. Mamba mpoze beera mu mazzi. Ogobadde ogiyite ne mamba ya Museveni ne mamba ebeera mu mazzi. Zine za Museveni zibakozesa okugoba bannabyabufuzi abavuganya. Obulamu bugamba buti okomyewo. Bulamu bulungi nkomyewo eka. Ddala oli owulira otya mulingala ikozeemu linnyo ku ttaka lya Uganda from gy'ovudde kata wawawa? G'amazima siyinza kugamba nti g'amazima ewaka waba waka. Okuva we natandika okubala ennaku zange nga nzira ebbanga ogamba zituuka toyinza kukikkiriza nti osobola okukomawo ewaka finally nkomyewo. Ne okyuse oyiruse n'okwiruka ndaba okyuse si ye gowalo nedda kuva dda nali mweru lwakuba eri yali mbeera embeera yali ekkuba wankyalenjinga nnyo nga ndaba message yo nali ne bajjoshawo ne bangamba waapi tumulaba ku TikTok kati nga yagenda dda ne ngamba bannaayo obanga olina boyinayo balina yimba nga bagamba nti kati ba X mwakola ssente kayimba ko kamanyi naye ekyo ekyokuba nti osobola oyimba mbu ba X mwakola ssente ku nsi kuno teri muntu aba X naye just gwoba olina okweteekamu kiri nti nsobola okubeera obulamu busobola okyuka oba okitegeera teri bulamu bwa lubeerera kyenyinza okugamba oli mulala nnyo sigowalule mbadde awo chairman yankubidde essimu ne mugamba ndi ku kisaawe nkima Denis. In fact ne mabegako nalineko naye ne mugamba Denis yagenda ebweru kyava ngamba oyo omwana tata yamuweerera yasoma bw'ojje mumulaba birala bulala ate nawo mbadde nankubye essimu ne mugamba ndi wano mulinze nagamba omuleete eno konze budde onojja bbo omulaba abantu oyinza bagamba kyabali eyo abalowooza nti tebisoboka ate nga bisoboka kuba wallahi ndaba byanjawulo ya ku nsi kuno gye buva bugenda bwonna omuntu yenna olina okumanya nti nno
olina ekintu kye bayita mutima kye bayita koyi omanyi omuntu wakubuuza nti koyi olina kuddamu nti dya nze nabeerako mu music industry naye nga sifeeringa nga buli Christmas lazima era nsobola okutegekayo akavulu nengera mu kyalo ne bakolaki nembakubamu lwa nsonga nali nkyagala muli nga siggwamu maanyi kati n'ekyokuba nti omuntu asobola okusituka otaggwamu ssuubi bw'oba wa pulaninga nti ndivuga kamotoka ako toggwamu ssuubi bw'oba wagamba nti nno ndikwana omukazi ajja mu mbeera yange toggwamu ssuubi sigala ng'ogoba ekirooto ky'oba abasenga omukazi akukyawa sonko toggwamu ssuubi nti omukazi yagenda nga nange just move on agenda okuddamu okusanga ate ng'oli mulala nga n'omukazi ate gwe wafuna ate naye mulala oba okitegeera kyekyo muganda wange naye just be with hope toggwamu ssuubi mu buli kyokola kikozese n'amaanyi nga weesiga Mukama Katonda wo wamu n'empewo z'ewaka ziwe ekitiibwa ezo omusajja omuganda ebyobuwangwa tobyerabira ebyobuwangwa sobola byerabira kyekyo muganda wange tulina omukyalo sembirako oko wano katono nnyo wansi agenda sembirako oko wano eno bulijjo mbadde nga mulaba ompostinga omuteeka ku DP sembirako wano sembira salaawo gye sayidi eno mbadde nga mulaba tukukimye noono katuddawa atuuse omulabye yoyo oba n'omulala yeye mwenyini nyini omuyitawo tyampozigo wangambi mitoto honey husband gonna mwalabe ekitundu ekyasoose nga tulinze omuntu kati fayina ye tuli ffenna tuddawa Denis tudda ku Wellspring waka tugenda kale Wellspring halwa ko ogenzo otuukanga embeera ogimanya yabadde omunywanyi wammwe Mama Ragadi nawulidde bambi sikuwulira nabirabye nti Mama Ragadi yafudde naye by the way yannumye nnyo Mama Ragadi naye byonna era Mukama yaleeta yalina switch ya buli muntu yakakubye enkyukwe bamuguddeko ekyo nze ekya Mukama nti yawa ate yajjawo nze ekyo sikyogera ekyo Mukama yalina switch ya buli muntu gwe lwaki akuwa ate akuggyeko toba nti kiri mugundi etegeeza sitaani mumuwaayiriza bwe mugamba nti sitaani yatta ate nga Katonda yawa ate yajjawo yaleeta ekirungi n'ekibi kati awo Mama Ragadi awo mulemirembe kyenyinza okugamba okomyewo okuva ku kye tuba tutera okujja nga netukima abaana tuba tusinga kukima nnyo bawala babayita abakadaama namwe abalinzi muba Ssekadaama bava sayidi eyo era erinnya lyolina okukozesa ku mulenzi abeera Ssekadaama omuwala ye Nakadaama naye simanyiza wamu oli Ssekadaama Denis ava ewa obadde okolerawo nze by the way siri Ssekadaama nze mirimu egyange gyenkola nze nagisomerera muganda wange mirimu ki nze nkola ku kisaawe kyanyonyi ekkata kati emirimu gy'oku kisaawe ky'ennyonyi sinti nti ova eri buvi tuba tumanya abakola ku bisaawe by'ennyonyi nobba nga wasoma okuvuga ennyonyi olina okuba nga omanyi rampu kyeki rampu weetoololera emirimu gy'oku nnyonyi gyonna gye bayita rampu kati gubadde okola kikyennyininyini ramp oba nkunnyonnyola entya there is scanning baggages in ramp there is what and what naye nga mulimu munene guli awo mu ramp so tosobola veri buvi n'ogenda bugenzi n'ogutomera olina obanga olinamu ebipapula olina okuba nga olinamu ka aicwa katono omanyita abantu nga nange kontwalidde bwe twakulabanga twe tumanyi toyinza bbanga wadde bayitako wadde mu kirasi okusoma ekigenze ewala kati kankubireyo ekintu kimu nze nakolerako entebe lwakuba mbadde munda sole mbadde bweru naye okutandikira ku babadde bandaba buli omu abadde ambuuzaako badde bakubongako nga bagamba wabulirawa oba okitegeera kati nga nno omulimu ogwo ogw'ekisaawe ky'okunyonyi olina okuba nga olinawo ka ayicu gwe tova eri gwe n'ogutomera butomezi nze bwe nagenda ogufuna ekkata saatomera mutomere nalina connection eyanyungako ku mulimu ogwo ayagala mugambe yani mugambe tondi emulukwe ate nga yani babannuku ennaku zino mbalaba mmanyi okuvoggola okyalimu ebyo obufuzi somehow saidi munange ate nakomyongo okyali wa saidi eri ya yero kati nakyusaamu navaayo mu yero nodda wa mu green wali wa dipi kati omanyi nze nina emboozi yange gye ŋŋamba abantu nno sisobola kusosola wa munju tasisobola kuleka Bobi Wine mpagira omugwira kiringa nawe mu kaluluko nali sisobola kuleka neyiba gwenkuze naye
Obedo no mbimunyumiza. Eda mbimunyumiza. Wala. Ne mugamba oyinza oboli ku kituufu. Dennis yambeerera mu wallahi nzijukira. Oba okitegeera kati ekintu ekyo. Ate nze unayongera okubalamuuka amagezi somehow. Twali bawa Sebowa. Abane be nalinyumiza ne mbagamba nina abatamiivu bange ku kyalo kuno bampagira. N'ongamba no kimenyewo. Kimenye oba nali njogera na ku ddogo n'ongamba gobo oyita abamatabivu be bantu abakyasinza okuwagira ate si batamiivu. I remember okuva ku olwo lunaku. Anti omutamiivu y'omuntu ayanga okusaasanya information. Ate omutamiivu y'omuntu ayogera information entuufu. Naye okuba agyogera mu ngeri ya kitamiivu ne bagamba y'omutamiivu naye nga bituufu. Omutamiivu talimba. Era omutamiivu agamba nalabye gundi nno nga yayunja ettooke eryo kimanye yamulabye. Omutamiivu tabaagambwa. Remember Maradona tuwanga amawulire dogo agaba amawulire ku kyalo mama ragadio. Mutunulira kaluluko abantu abasinga era okukasaasanya ennyo bali batamiivu ate kiwali tosuubira. Benalabanga batimba positazo mbuli nsonda kati omutamiivu mutwale ng'omuntu naye nze sikyanywa nalokoka. Ogogedde nade yusinza byogeranga kalonga wali. Aga Katonda mugulu sikyanywa. Naira ndamona tulabe. Gamba bagayo tulabe. Aga Katonda mugulu sikyanywa. Walokoka lwaki wasiramu kabusiramu. Nasiramukako kawa ate nenfuna omukatoliki. No gamba toyinza kuva ku nsolo kunyama. Sola va kunyama. Ebyaddala oba wakende oba okunywa wakendezeza mu bukendeeza ng'ebbanga lyomaze ng'oli naye nja kunywayo ka Guinness. Ka Guinness ko nja kanywako. Endiga ze wavuddeko wala gikuludu and so on. Endiga nagivuddeko kuludu ne muva ku bebyo ja kunywayo ka Guinness kamu. Good lady. Sonko obudde mwana. Obudde. Kale tudda ku Kyawolo Spring katwolekere tukomye wallahi obulamu bukyuka. Wallahi seriously. Nyongedde okukkiriza obulamu bukyuka si yegwe Denis waffe waluli. Era bangi bagenda kwewuunye era bambadde nga bakoonya abakola ba ku media. Nine Myra Angel wano ku kamera kale katwolekere ku Kyawolo Spring ate tulabe. Tujja kwongera okunyumya emboozi endala eddako Denis gyabadde afacing ku kyalo gyabadde n'ebirala naye ezimu products ze tulina baby Carol huna ali wano. Kale nze Sonko Muhammad mutugoberere tweyongereyo. Mirembe. Kalikana tukaleka wane bannange. Wadagalagenda na. Mutuzimbira ekisaawe bino. Oba bazimba ki? Ndaba ngo kuino yitobe motoka. Oba bazimba byayi. Kwa mamanya kana akasaawa akali. Museveni atandise okukoppa bisaawe bitegeera. Awo nno afuge. Era nawo beena kya. Akupenjogedde akagenze mu kamera mbwa. Mbanga mulimu ebyatike ebyo. Era ensawo eno yabaddemu. Naye bantankuze entumbo nga baagala kiikira 26. Mwade mwagisibye wa. Ng'ambe eno nene box. Omanye sene ze bangulize box eyo. Dola 3. Sonko awo sokole teka yeye ensawe ekukutwali tena mubira bya bikasiya kisana nite kwate Lengera. Kalo. Kati kuko kukubirawo. Nede sawe yonkuwe kirabo nga sonka ankwate wano nga nkuwe kirabo kyange. Kino kyo nkyagala ko kamera.
kwagala ko kamera omusajja yagulira omukazi ebyange bya kisungo nasoma oluwalabu mpona mutinda kati alhamdulillah yalalamina Now it's too area box. Saba gambye, tukobya gwe nagambye. Bana adinga nataka haga. Oh. Thank you. Kwa jali. Ani aliwa? This is I teacher ala. I need school be. Kali mo holiday no holiday. Tutuuse ku Kyalawel Spring, mutwaye kuva gye twatandikidde ekitundu ekyasoose ekitundu ekyokubiri kuva ku kisaawe Entebbe kuyitako express paka okubuuka ebweyogerere Kyalawel Spring. Tumaze tusa client waffe nawe omulala osobola okubuukinga ne tukikola mu mbeera efaanaganako nga bwetyo. Tuleese mulenzi from Kata babayita ba Ssekadaama. Kale nze Sonko Muhammad Mara Angel ali ku kamera omupya subscribinga obeere ng'otweyungako tubeere nga tugenda mu maaso. Kale tusinkane mu programu zaffe endala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.